Okubikkulirwa essuula 22 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo malayika n'andaga omugga ogw'amazzi ag'obulamu ogumasamasa ng'endabirwamu nga guva mu ntebe ya Katonda n'ey'Omwana gw'Endiga nga gukulukutira wakati w'oluguudo lw'ekibuga. Era ku buli ludda lw'omugga kwaliko omuti ogw'obulamu nga buli gumu gubala ebibala 12 eby'engeri endala buli mwezi, n'amakoola g'omuti nga gakuwonya amawanga. Mu kibuga ekyo teribaayo nate kikolimo. Entebe ya Katonda n'ey'Omwana gw'Endiga eneebeeranga omwo, n'abaddu be banaamuweerezanga, era banaamulabanga amaaso ge, era n'erinnya lye linaabanga mu byenyi byabwe. So teebenga kiro nate nga tebeetaaga kumulisa kwa ttaala n'omusana gw'enjuba, kubanga Mukama Katonda anaabeeranga omusana gwabwe, era banaafuganga emirembe n'emirembe. N'aŋŋamba nti, ebigambo bino byesigwa era bya mazima, era Mukama Katonda ow'emyoyo gy'abannabbi atume malayika we okulaga abaddu be ebiteekwa okubaawo amangu. Era laba njija mangu. Aweereddwa omukisa akwata ebigambo eby'obunnabbi obw'ekitabo kino. Nze Yokaana bwe nawulira ne ndaba, ne ngwa wansi ku bigere bya malayika oyo eyabindaga okumusinza. N'aŋŋamba nti, laba tukola bw'otyo, ndi muddu nga ggwe era nga baganda abo bannabbi bwe bali, wamu n'abo bonna abakwata ebigambo eby'ekitabo kino. Sinza Katonda. Awo n'aŋŋamba nti, tokuuma bigambo eby'obunnabbi obw'ekitabo kino nga byakyama, kubanga obudde buli kumpi. Leka eyayonoona abeere ng'akyayonoona, era omugwagwa abeere ng'akyali mugwagwa, era n'omutuukirivu abeere ng'akyakola obutuukirivu, era n'omutukuvu abeere ng'akyali mutukuvu. Laba njija mangu, n'empeera yange eri nange okusasula buli muntu ng'omulimu gwe bwe guli. Nze Alufa ne Omega, ow'olubereberye era ow'enkomerero, okusooka n'enkomerero. Balina omukisa abo abayoza ebyambalo byabwe, balyoke babeere n'obuyinza ku muti ogw'obulamu, era balyoke bayingire mu kibuga nga bayita mu miryango. Ebweru y'eri embwa n'abalogo n'abenzi n'abassi n'abasinza ebifaananyi n'abo bonna abaagala era abakola eby'obulimba. Nze Yesu ntumye malayika wange okubategeeza mu ebyo olw'ekkanisa. Nze ndikikola era omuzzukulu wa Dawudi, emmunyeenye eyaka ey'enkya. Era omwoyo n'omugole boogera nti, jangu. Na buli awulira ayogere nti, jangu. Na buli alina ennyonta ajje, ayagala atwale amazzi ag'obulamu buwa. Ntegeeza buli muntu awulira ebigambo eby'obunnabbi obw'ekitabo kino nti omuntu yenna bw'ayongerangako ku byo, Katonda alyongerako ku ye ebibonyoobonyo ebiwandiikiddwa mu kitabo kino. Era omuntu yenna bw'ajjangamu mu bigambo eby'ekitabo ky'obunnabbi buno, Katonda alimuggyako omugabo gwe ku muti ogw'obulamu ne mu kibuga ekitukuvu ebiwandiikiddwa mu kitabo kino. Oyo ategeeza bino ayogera nti, weewaawo njija mangu. Amina, jangu Mukama waffe Yesu. Ekisa kya Mukama waffe Yesu kibeerenga n'abatukuvu bonna. Amiina.